Okubala ssula ya 10. Mukama n'agamba Musa nti weekolera amakondeera 2 ga ffeeza. Onoogakolanga n'omulimu omuweese. Era ganaabanga gy'oli ga kuyita kibiina. Era kutambuza nsiisira. Era bwe banaagafuuwanga ekibiina kyonna kinaakuŋŋaaniranga gy'oli ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Era banaagafuuwanga erimu lyokka, kale abakulu emitwe gye10 za Isirayiri banaakuŋŋaaniranga gy'oli. Era bwe munaagafuuwanga okugalaya, ensiisira eziri ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'ebugwanjuba zinaatambulanga. Era bwe munaagafuuwanga okugalaya omulundi ogwokubiri, ensiisira eziri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo zinaatambulanga. Banaagafuuwanga okugalaya olw'okutambula kwabwe. Naye ekibiina bwe kinaabanga kyakukuŋŋaanyizibwa, munaafuuwanga naye temugalayanga. Ne batabani ba Alooni bakabona banaafuuwanga amakondeere, era ganaabanga gye muli tteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna olw'omwenda. Era bwe munaatabaalanga mu nsi yammwe, omulaba abajooga, kale munaafuuwanga amakondeere okugalaya, era munajjukirwanga mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaalokokanga mu balabe bammwe. Era ku lunaku olw'essanyu lyammwe ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa, n'emyezi gyammwe gwe ginaasookeranga, munaafuuwanga amakondeere ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo olw'emirembe, era ganaabanga gye muli kijjukizo mu maaso ga Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe. 11. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokubiri mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olwokubiri olw'omwezi, ekire ne kijjibwa kungulu ku weema ey'okujjukirwa ery'obujulirwa. Abaana ba Isirayiri ne basitulanga ebiragiro byabwe ng'ebiramago byabwe bwe byali, ne bava mu ddungu lya Sinaayi. Ekire ne kiyimirira ku ddungu lya Palani. Ne basooka okusitulanga ekiragiro kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Musa. Ebendera ey'olusiisira olw'abaana ba Yuda n'ekulembera, n'esitulanga eggye lyabwe bwe lyali, n'omukulu w'eggye lye yali Nakusoni mutabani wa Aminadabu. 15. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Isirayiri yali Nasaneeri mutabani wa Zuwaali. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Zebbulooni yali Eriyaabu mutabani wa Keroni. Ennyumba n'esimbulibwa batabani ba Gerusoni ne batabani ba Merali. Abeetikkanga ennyumba ne basitula. Ebendera y'olusiisira lwa Lewubeeni n'etambula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yali Erizuuli mutabani wa Sedewuli. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Simyoni yali Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Gaadi yali Eriyasafu mutabani wa Deweri. 21. Abakokasi ne beetikka nga basitudde awatukuvu, bali ne basimbanga ennyumba bo nga tebannatuuka. Ebendera ey'olusiisira lw'abaana ba Efulayimu n'esitulanga eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yali Erisama mutabani wa Amikudi. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Manase yali Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Benyamini yali Abinadabu mutabani wa Gidyoni. Ebendera
y'olusiisira lw'abaana ba Ddaani eyasembanga ensiisira zonna n'esitulanga eggye lyabwe bwe lyali, n'omukulu w'eggye lye yali Akiyezeeri mutabani wa Amisadayi, n'omukulu w'eggye lya kika ky'abaana ba Aseri yali Pagiyeeri mutabani wa Okulaani, n'omukulu wa ggye ly'ekika ky'abaana ba Nafutaali yali Akira mutabani wa Enani. Okwo kwe kwali okutambula kw'abaana ba Isirayiri ng'eggye lyabwe bwe lyali, ne basitula 29. Awo Musa n'agamba Kobabu mutabani wa Leweri Omumidiyaani, mukoddomi wa Musa, nti ntutambula okugenda mu kifo Mukama kye yayogerako nti ndikibawa. Jangu gw'ogende naffe tunaakukolanga bulungi, kubanga Mukama yayogera ebirungi ku Isirayiri. N'amugamba nti sijja kugenda, naye n'addayo mu nsi yaffe n'eri enda zange. N'agamba nti totuleka nkwegayiridde, kubanga gw'omanyi bwe tuba tusiisiranga mu ddungu, era onoobanga gye tuli ng'amaaso. Kale olunaatuukanga bw'onoogenda naffe, weewaawo olunaatuukanga, buli birungi byonna Mukama by'anaatukolanga ffe, ebyo tunaakukolanga naawe. Ne basitula ne bava ku lusozi lwa Mukama okutambula olugendo olw'ennaku 3 n'essanduuko ey'endagaano ya Mukama, n'abakulembera olugendo olw'ennaku 3 okubanoonyeza ekifo ekyokuwummuliramu 34. N'ekire kya Mukama kyabanga ku bo emisana bwe baasitulanga okuva ku lusiisira. Awo lwatuukanga essanduuko bwe yasitulwanga, Musa n'ayogera nti, golokoka Ayi Mukama, abalabe bo basaasaanyizibwe, n'abo abakukyaye badduke mu maaso go. Era bwe yayimiriranga n'ayogera nti, komawo Ayi Mukama, n'eri obukuumi bw'enkumi za Isirayiri.